Owekitiibwa. Ogamba otya omukulu Bukenya media? Ndi wano. Sebo. Mirimu gitutagaza musana gubadde mungi nnyo naye alhamdulillah. Bayatonye mukumanyi bannaffe bali mu kisiibo. Kiba kibi nnyo kubanga osiba ng'omusana mungi nnyo gulina engeri gye gukutaataaganyamu. Gunywa amazzi. Naye kuba webanga yatonyetonyeemukko kitegeeza nti bannaffe abasiibye. Bagende mu maaso n'okuweereza Allah n'okutuukiriza empagi y'obusiraamu. Abanno omusiibi atuliye emabega. Omusiibi atuliye emabega. Yabivaako tta! Ebyokusiiba yabivaako. Mulaba alikka juice. Yasiibayo ennaku 2. Ennaku 2 naye ng'amasimu agamukubibwa okuva ewa maama we. Ye tavaamu maziga mu maaso nga ggwe. Ani kati alina emyaka 32, emyaka gy'amaze ku nsi abadde tasiibangako. Allah. Luno yagambye maama nyina okusiiba. Maama kusaawa nyina amukubira kati oliro. Oliro n'amalako. Maama nja kumalako. Kusaakusa. Maama kulira kiganye. Maama namugamba liya oba kiganye liya. Nabivaako. Era yagamba ekyamujja kusiiba nnyina. Allah. Bukenya twali wano wennyini n'ogamba Rayg tasobola kujjako okolimira mu kibuga Kampala akyali regional artist era wamukubira ddala nno n'omubuulirira wamuzaala wakatugambe naye ate essaawa zino yaleese akazito ak'amaanyi ennyo ku lunaku lw'aba B2C lwennyini olwa nga 10 Ogwokutaano ne batuuka n'okugyayo konsati yaabwe gye babadde balangiridde ng'egenda beera ku Africana ne bajjongera. Baliwo abajega. Be bajega okutya. Rayg ayinza okugisaayo ekivvulu. Rayg ayinza okugisaayo ekivvulu. Ku Africana ne ku Africana ne ku ne Rugogo. Byanjawulo nnyo. Ole muyimbi webi mkyalo tanza kujisa ekivulu bana batitiza wa mukyalo ali bagambanga bebe yagano basa police ne bagamba nti bebe tamanyi byakola birisiti bajavuna nabo bakirebe tamanyi tebagalina boba B2C bakirebe tamanyi tebagalina engoko yo mukyalo weze Kampala gwa tozinga omukira ne mbadde manyi mbalala si kyalo ambalala kyalo nawe Kampala ye town Balala ka town nenga town eri wala nnyo era ebikolebwa erisibe bikolebwe kati gwe kyogezaako kugamba mbu ba B2C babadde basobola okompitinga ne babeera successful. Yes, kubanga balina collabos nyingi balina abayimbi bangi basobola bawerekerako tebakolanga ku kivulu kyababeerawo era abantu basobola bakwatibwa sympathy ne bagamba tugende ku kivulu kyabwe ne bakolako cost shop ku Freedom City room bafuna abantu babafuna biri mugumu katulasiba tali tuli balina music nikati goli abachayimba biki badda mukola bunyama badda mukola banyamba bona banyirira bo niyo muziki gukendedde bo banyirira omwaka ogwedde wadde n'oluyimba bulungi bunnuma kimanyi nawe kenyini lwakunyumira lero nabeerawo paka bera gali eni skini nyimba zibijeme bya family planning nyimba tezina family planning oyina tabuli kase luyitawo luganye kashigedde nikati bo bajjawo era bebe tatutadde ku lisiti mubinya nina birisiti bira makulu loza namwe mulabye amanyi gammwe nti temulina awo ntegedde obusungu obujja kwaga oli timu bebe ku timu kagamera gwogamba muntu nino totadde ku lisiti n'oyomba era n'omulumba ate kati enkime solosalo gwe ekibira n'ogamba tojeyo ekivulu okuba kuliko omuyimbi atadde ngate omuyimbi oyo naye si wamaanyi Kampala wootiiridde oyo ate weerijje ku bebe kulu wootiiridde oyo Rayg mu Kampala ayinamu amaanyi Rayg alina amaanyi alina oluyimba let it be forever towulira nga akayimba katrendinga nnyo buli wamu tolina okumanya nti alina omukisa gw'alina buli gumu nti abantu abaava embalala abanyankole bangi mu Kampala ate balina sente ate sente bebananyene sente kitegeeza nti nebasobola okutambula mu ofiisi g'abantu abo nebagula tables nezigulawo ekyokubiri bagenda kuteekawo group nayogerako ne Norbert Events bagenda kuteekawo table bagenda kwogera n'aba global bus basomba abantu okuvaawa embalala yagamba tagenda kukolawo show yakubiri batokampala ngende embalala no abagala
okulaba omusajja mujjewa kyenkiva yakoze nga ekifo kinene bulungi abantu bagenda kati ng'olaba enkuuka bugendo aberuwero tusimbula gundi ab'e Masaka tusimbula gindi ajja asasula ezikumuleeta n'ez'okuyingira olw'okuba nti wabeera extra exactly kati abantu bagenda kweyiwa ewareegi bonna nga majority evaawa mbalala oba mu western ng'oggyeko ebyo ebyokugamba nti baatidolooza ensonga ki enkulu eyinza oba nga yabaleetedde okugjayo bano aba B2C konsati yaabwe ne bajongera era bunafu ate ensonga ki nga yasiinike nga si mutiitiizi yasiinike kwa yabadde kati ero kyekyo kiraga nti batiitiizi ate kale obutiitiizi obusinga ogenda bujjawo baatidde ne basalawo nti fekyaffe tukole ki mubuli kajja kweririra olikazi bayaali bibatidde nyini nagamba ffe ekyaffe tukijete tujja funa bantu jaswa indoza babiteeke ku lunaku olulala ekitegeeza tino oli munafu anaadde njogerako ne Davi compromoter ye mu kusinziira ye ng'ensonga waziraba n'agamba mbu ba B2C engeri gye balina extra ate nga ezimu ku extra ziri mbalala ne bataagala kola competition bo ne Rayg era basobola ogijjayo lwaki ogiteeka mbalala kaire mu Uganda ey'embalala n'ogyesonyiwa n'ogyesonyiwa kasajja kajjale kabajogera embalala kati kabajogedde ne Kampala Rayg yefuga mbalala yagala okuba omuyimbi w'embalala omunene wabiraba ebyazawe ne bebekulu yennyini bamutuusako embeera eyo ye wabeera embalala yayagala okuba nti ye munene ye king akungakunga bano abanyankole n'alaga nti no ye mutuufu sanyira ogenda ku stage ogamba oti nno gwogenda okudda ku stage nga tetolina wogenda kuyimba wala omuntu azawi muyimbi wa ggwanga wansi international avudde Kampala zze ng'olaba gwe okyalina obudde muleka ayimbe akole ki agende ajja ku stage ngakanakakanoolemba ne lwaki Rayg omuzala wa nnyo buli wetwogera ku Rayg obeera ozala wa muzala we ekyanyiza nze nzekka naye nga ate muyimbi w'amaanyi olaba tinabebekulu naye yamwogerako ne bebekulu kituufu yenkola ye naye ate nga tumwagala kubanga muyimbi wa Uganda ate weera w'amaanyi lwakuba ti gwe ekyo kimuggyako muyimbi mulungi ekyo olaba nabano bamutidde Peter abantu abali mu Kampala bagende ku create over bawagire Rayg akukaddemu ako awo muyimbi yenna ng'akoze ekivvulo mu Uganda kasituba ng'olina waaka bakuwagire n'oba tolina waaka tulekeemu ddamu bakowoole waliwo oyogedda abantu bonna bajje mu Kampala abanyankole n'abatali banyankole bawagire Rayg mugende ku cricket over muwagire munnayuganda munnammwe kubanga Rayg muyimbi munnayuganda ate ayimba bulungi olwawo yali aleesa amalala ne gamunkyayamu amampa atya ago kituufu nange nja kubeerayo kituufu ate owena analysis nyina okunoonya nga 10 nyina okunoonya buli nsonda mukwate ensonyi zabataddemu nkugambye nyina okunoonya kubanga ye wamukangavvula ku nsonga za zawe era wamuviirayo nnyo alaka yakyusa tekyanyiza nze nzekka bantu bangi ddala abayimbi watuuka eri yeefuga balala n'abanga atajje Kampala buli omuntu yenna mu nsi muno teyeetaga muyisa bubi kubanga ojja genda ate mu department nga ate yaliyo nga yafugayo kati yazala wange ab'e Kampala abayisa bubi abayimbi ate ayeetaaga bamusupporting kyokka kati azise Kampala kati ani agenda okuyimba si bayimbi b'e Kampala bagenda kubajja abalala bebalina n'omusikira abantu ab'e Kampala balina okufuna bamuwazi drop olaga nti bajja kubeera kubanga cricket over toyinza giyimba nga toweza nnyimba 20 aziweza era wabaziweza ndoza alina z'abanyankole eza lunyankole neffe ze tumanyi ayina omusheshe yamuyimba na Spice Dan era Spice Dan ajja olumu kuzisinga okunyumira zimu kuzisinga n'amaanyi mu ggwanga lwakuba nti ate lwe yali Spice Dan yali ayimba tono ku ku concert erugogo teyajja Spice yalimba bwomu kituufu ate nga lwebiyimba olumu kuzaama ate nga yandizze ne kinyuma bulungi nnyo kati kitegeeza era Spice tagenda kubeera wa ku lugogo awo era balina obukakkaanya bwabwe nga ebamanyi tukwatako ffe nga butakkaanya bubeerawo mu bantu Bukenya nawulidde mbu engeri abantu gye batyoboolamu Rayg mbu ku saga yazawe mbu alinga yakenderamu kamaanyi oba n'okweraliikiriza ekiwayi ky'embalala eyo kubanga nti Rayg musaale ku saidi ya NRM kubanga y'omu ku bayimbi abanene oba betugamba nti bayimbi ate nga wa ggwanga oba wa tribe
eri mu buyinza ne bagamba kabwa mu sponsoring share yerugogo mbu teri mu Norbert yekka ne bagamba kabagiteekemu amaanyi bakakase n'abantu babakakaseeko nti alina ki bagala kupima maanyi ge olaba Norbert ng'ayogeza amaanyi Norbert ayogeza amaanyi ennaku zino mulaba twaseekala ku show ya Luno Dimenji ku Serena n'essanyu alina lingi omulaba n'agamba tulina kikuba agenda kuleeta abanyankole okuva embalala Uganda abantu bannayuganda abaganda mwe bali abamwagala abanyankole abali mu central bangi ate nga ayina access etuukirira abanene okugula emmeeza ngezo abayina bo Norbert abayina ne Rayg yennyini kubanga shows ez'embalala zikola ebiseera ebisinga kuba ebisaawe by'embalala n'abijjuza ndoze embalala ye muyimbi aliyo ng'asinga okukuba era babanga bajja baleeta kubanga bo sisuubira nti basobola obbaleeta ne bayingira ebyobwerere n'eryanyi bagenda liragako ate abanyankolo bamanya bali bassa kimu wano bakuwaga ne batajja ne bali bajja kukijjuza lugogo bagenda jijjuza bajja jijjuza batereera ate ne Kenzo nga federation Rayg ali mu federation abayimbi ba federation bonna batindaati ne ba sister Charity n'abaganda ba Eddie Kenzo anti ab'embalala bebo bemukuba b'embalala ba legend sisichoka tinatine yagwa tindatine tewamulaba ku show ya David Lutalo yakuba oluyimba n'asinga nenyini concert abantu baba baludde bambi kulubulira abayimbi bola babajja endulu nezivuga abayimbi abakadde babeera babaludde balaba okay waliwo ensonga ezigenda mu maaso ennaku zino ku social media okuva abayimbi we bawerekerako gye n'omuhoozi Kayine Lugaba e Masaka mu kutongoza ekibiina kye abantu nga batunulidde nnyo Fikfa America ate nga abayimbi bangi abagenda ne bayimba babasitabuwa Natolo baaliyo Alien Skinny yaliyo Bebe Kulu yaliyo lwaki batunulira nnyo Fikfa America omuntu ovaayo n'oyatula n'ogamba nti obusiraamu buvuddemu fuuse mulokole ne ku bukya y'embizzi ogenda emisana n'oli bw'oba ofuuse mulokole sikategedde Katolo Fiki ate yafuuse muki bw'ogamba nti n'obusiraamu mbweyambudde okuva leero nze Joseph n'okuba n'ettendo n'ogenda wa bugingo nga gwomu kubasinga okuzinawo kyekigaana okulya embizzi mulojjedde kati Fikfa Michael maye lwaki bamuliko yagenda ewa muhoozi nga ate yeekweka yali yeekweka tayagala abantu bamanye nti yabaddeyo nga obwavu bwe bumukozesa ekyo anti ekivulu kye kyamusala naye Fikisebo yafuna ssente ate Fikfa America y'omu ku bayimbi wano e Uganda abasinga okubuukingibwa ne ssente nnyingi bw'ova ku Eddie Kenzo ekyokubuukingibwa nkimanyi bulungi era alina manager yamuyita nga amutwala mutukula nga tuli naye wano yabamuwa $5,000,000 n'agaana nagamagala 12 n'abakubira bali ne bongezaamu 2 ne bagamba tumuwa $7,000,000 nakkiriza Fiki yagaana oyo omwana alina principle ate akola 12 yemanyi kikyasobola okukola ki okudelivaringa audience so Fikfa America okugenda ekikulu oyinza okuloza zino yafuna abantu abayimbi bangi nnyo bolabanga abajjuza naye nga ate tebalina kyebakoleki tebalina nnyo kyebafunye otolaba nti nga talina bambi kyafunye sane zigweredde mu bapromota kulanga tiketi bagaba eza bwereere bagala abantu balowooza eti abantu bajjudde naye nga abantu bayingiridde bwereere ebino bina bibeeramu kati wawa abadde yeekweka ani we yagenda e Masaka n'ayimba n'ayina bannamawulire abamu be yagamba temukasaayo bambi twagajiri tukasaayo ne anko okikakasa e Masaka naliyokko oza nayitirayo communities nempitirako nakola atya nagamba tokasaayo nga yeerabidde nti n'abantu abaliyo bonna abantu bafuuka bannamawulire sinzira ku tekinologi buli muntu alina essimu agijjayo abafuuse munnamawulire kati gwe oli ku munnamawulire omu gw'ogamba nti bambi tokasaayo kakati nze ngamba eyo misconception Bukenya
ebeera misconception kuva mu bantu kubanga abayimbi abalala tebaaliyo babebe kulu tebaaliyo kali walibo basalawo ate n'ekirala kyenjagala ogamba abayimbi bonna bonna oba ofunye opportunity egenda okuyimba ewamukozi tolina musango gw'obozi mbeera free tolina musango weekwekati ne wininwagi yaliyo wini yaliyo badde sikimanyi era tojja kimanyi era talina musango gwe yakoze kubanga ali ku mulimu gwe yateeka sente mu music we azimbye bulandi ye kubanga bwatuuka awantu abantu bamanya nti wininwagi wuuyo ne bamukuŋŋaanirako ne bamwagala kati gugamba otya nti nakyo gwogenda mutegeerera tojja kuyimba wa muhoozi simanyi olina kuyimbira ovudde mu bantu ovudde mu bantu saidi y'abantu ekisirusiru ngeeri naye ng'ate oba ogenda osasula video oba audio production kugamba video ennungi ya milioni 10+ ate nokola video nolimba nga tomanyi kumanya nti waluna abalulungi oba ne lugaana okuvaayo ne ziba ngezo zifudde nga tolina gw'okubidde kuyamba ayagala okuluplayinga ku TV ayagalayo sente akola audio ennungi ayagala sente nnyingi teri akuyambye ku byonna radio TV tewakyali byakusasulira bweriri nogamba nti noyagala mwana wa TikTok atukule mu challenge era naye omusasula kituufu kati olwanye music onaavaayo n'ofuuka kikyoli ate ne bagala okukutegeerera ku last kituufu kakati lwaki abantu balaga nti bo obavuddemu balwaki abantu bakikuliririza nnyo balowooza bajjamu enkola egamba nti oba tobawagira obambega oba mulabe waabe ate nga buli muntu alina eddembe eriwagira kati bagamba nti gwe boba ogenza oyimbira ku show oba ku concert bo si bantu kubanga babeerawo nga bangi bayitirivu kyokka bano 5 10 na 2 siwulirangako statement egamba nti aba Nuupu oba aba FDC oba aba DP bayise wininwagi bamuwa sente agenda abayimbire n'agaana bo baagala wagendewa bwayimbire bwere ni bwagenda nga muhozi agenda muwaayo kasente ovudde mu bantu kituufu otuliddemu olukwe era ne batandika mu boycotting nabo obucupa ne bavaayo alien skin yabamalamu akajanja alien skin yabalaga ko ne bebe ko yakuba akacupa alien skin ya alimu kati ndowooza talina manyo kero izo kabali mu Japan nga inazi amatama obuso buli muli munda buzzeyo munda yafuukirawo mu China awedde ye ku kitanda yamalayo bbanga ki ate ne bakola ensobi basawuda madada ne bagenda mu bamulabe ku kitanda Allah ubu ugenda uyoki kukwera bisa kubenga kuba alien skin obucupa n'okuba naye ebifaananyi bya kisiru oba weera bisatino bisatino gwoba omutumye era akolera mmwe era kito okategedde nkafuna so abayimbi mubaleke bakole bye baagala kito gwe FDC bw'oba okoze laale yita omuyimbi omwesente ajja kuyimba kubanga eriye bizinesi muyimbi buli wajja asika abantu ajja awulira ebyobufuzi n'okusanyuka asanyukemu alabe ku muyimbi ow'obwereere gwe wa Nuupu pangisa omuyimbi oyo mwesente ajjayimba ewu nikati abayimba ku Nuupu bona babaagala babwereere oyimbire ku saidi y'abantu ogamba nti ayimbire ku saidi y'abantu nga tewali wakifunamu mweri wemba mufunamu ng'abakulu ate ono yetafunamu gweyagala ayimbire ku bwereere nga te music oyina kuyimbisiza bwereere oyo eyakolera mu Firebase omuyimbi nga wa Firebase oba yalikodingira mu Fire Records oyo gwe wajjayo gwe wasitula oyo waddemba okuyimbirira ku bwereere niye gwe otaateekamu ssente yalikodinga music we muleke eri guli mulimu gwe eri dduuka li musasule ajja ayimbi obaga tosobodde musasula muleke ayimbire eri gye basobodde omusasula kubayimbi bonna abayimba e Masaka ewa Muhoozi tekuliko atayimbira ssente tekuliko yagamba munze ndi wa NRM ngenze kuyimbira bwere bonna baasasulwa kitegeeza baali bagenze kukola mulimu gwabwe naye oli wayogera wano nenkubuuza nti gwe otunda wano emmotoka kyogamba kuba towagira Nuupu nenkubuuza nti owa Nuupu wajja wano asooka buuza nti baani abatunda wano mu kibanda BNRM oba ba Nuupu bwajja oggulaagula buguzi ebintu byenkozesa ewaka ngula engoye ngula ebikozesa waka sibuuza nti nno edduuka lyawa NRM ogula buguzi ngula buguzi so long as kinsanyusiza naye ate ku music kyo bakifuula political ne balugano bakuba obucupa bajja tulira mulayidi mpolampola kubanga tulabye kati mulimu ab'emifumbi nga bali ensikini bo bayimbirwa mpaka efumbi kati baagala kumanya kamiliyoni wizo irabita omutujju ebbe kati wajja babwenini wajja abayimba nga beegeni agenda abayimba ati agenda okola bayimba talina buzibu
iba fifa baita abayi bati nalaba munna mawuli baina de mu bakaseti natuma chaliwe tigendo mukutire gundi wa mugamba abijjem mwana tukateka yakange mwana tukateka omuntu omugamba tukatekayo bakodde milioni 2 okujja okuyimba tomwayi wadde emitwalo ata yeze kwata mawuli bira jabisa kisobola kati bali mu mukalakati ne bamwesonyiwa omuyimbi omuyimbi w'eggwanga kubanga liri dduuka lye lyatadde wali gwe mudaala gwe kwalina ofuna ssente ataddemu akola music omulungi eyo ensonga nayo tugivuddeko waliwo ensonga endala olwaleero ndooza tubadde ku social media nga tulaba Karo Nantongo awanise posita ya konsati ye nga 6 Desemba olowooza Karo Nantongo atuuse okukola konsati alina ennyimba nga mmeka ennyimba zaaziyina n'ennungi ate era akayimbira emyaka emeka emyaka giwera okuva we yakola kolabo ne Shiba nzijukira emyaka ndooza nga 6 oba 7 wasanya akole concert alina zikolabo ne Ebya wennungi Kabuye Sembogga n'ezize zennyini singo ze nyimba ze mukwala yakola bulungi twagala nnyo abakula obulungi ayimba bulungi namulaba ku show y'amayinja yajja yali ayimba bulungi ate nga yamubeererawo ne ku rehearsals so tuwagire nnyo bannayuganda ekirungi agiwadde obudde wegenda kubeerawo mu Desemba kati ayongere okuderivalinga waaka naye bannayuganda baagala nnyo waaka sikula bulungi nga ekibazi kyakola bulungi kinyirira okufa baagala nnyo ne waaka ne waaka yamuyina amuyina naye ayongereko tamala bulungi ayongereko obudde abulina okutuuka Desemba mu Desemba ayongereko alange ekigenda kubeerawa Africana wali Lydia Jasmine wamumala ye Maiden era takolangako naye tumusabira bere success tuwagire bannayuganda bannaffe mu music tuleme bamala mu mazimanyi tuwawe buwimanyi support tena emyaka gyayimbidde asana okukola show era olaba Lydia Jasmine yayimbira emyaka giwere 10 nga takolanga show era olunaku lwasooka lwe tuba tulina okukola ki omuwagira supportinga yafune mu kaliya ye nina ensonga gye ntunuulidde n'okusinziira ku benzi z'empuli aba analyst abalinga ggwe twali ku show y'amayinja omuntu omu bawamawulire omu n'agamba Federation Eddie Kenzo alina ekintu kyali mu kuluka ayagala abayimbi ba Federation bonna bakolere concert bwe tutandika otunula n'olaba Kyongedde concert Rayg concert yagibakolera wabeerayo akakiiko akatuula bebeekolera jasi yabasupportinga busupporting si yabibakolera si yabakolera naye ate wasobola obeerawo advice nti tokola kibizibu nnyo tosobola kuadvisinga muyimbi abayimbi abasinga banyi banjaga banyi bamwe kwenza mugamba mbu tokola nnyo omugananga olaba lema ebamugana okukola mu gagamiro yavaayo buzinafombe kyogamba temulimu mukono gwa Eddie Kenzo mu konsati z'abayimbi ba Federation bonna jasi abayamba buyambi okuba supportinga nenga si abasalirawo era talina gwayinza gaana ogwe tokola tonnaba naye nga Kyongedde yali takolanga concert amaze beera mu Federation ebbanga lyonna yagikola dda ssebo abaye yakola ddanga 2 abadde akola dine with Kyongedde abadde akolanga concert Kyongedde zibadde successful yakola concert ku Africana n'enyuma nnyo iyo anti gyakoze ku Africana ate era Federation agikoze ali mu byembadde njogerako yagikola tuli mu Federation bamusupportinga kugamba nti okugenda kujja tukuyimbireko tulisupportinga bajyabawa ate era ekyo kimala nene Karo Nantongo kuyimba Karo Nantongo tasobola kuyimba agenda kuyimba muntu omu kati tugambe nti Federation erina mukisa kubeera nga abayimbi bonna abaali tebakolanga concert bazikoze mu kaseera kano nga bali mu Federation ate mukisa ate bo bafuniramu oli akoze yabaafuna Federation tisiyefuna ate wali mukisa gwamu awo naawe naye mu Kenya waliwo ensonga ezimuzo lwaki bwenjogera ku bintu nga Eddie Kenzo Federation byo tokuba naye ate wenjogera ku bukyajja mu Federation nze ndaba byonna byakoze biri positive kituufu yo omusajja akoze nze nalaba mu kutandika Federation nga ate association asose zisuula naye ate yamala n'akitereeza era nekijja nga association ze ziri mu Federation era ze zigikola association zekuŋŋaanya ne zifoominga
federation yes kati ye yaleta federation nga tandabagaba kwa association nati yensobire ensobi njogera ze nkolera abantu ensobi njiyita nsobi era mu salama gazi mu kiterezi yensobi yokaka nengo okufederate oba okwegatta si kibira nawulira statement yagamba tagenda kolera sebatta ekyo kyo kiri ku Serena mpolira kirinze ngamba kubanga sebatta nze manyi embeera gyali nawulidde mbu era gye erisaawa yonna positive fuluma abamu kusajja bayimirizaawo music okuvedda nabanga teyafunamu ne Edda yagenda gimukolera ebintu biba birungi ba positive toyinza kukiwakanya veri noleeta mungalabiyo olwokuba oli buloga ng'okiwakanya era okikuba mbu era tokirabyemu makulu gwaba omusi Bukenya Spice Dana mbu agenda kololo kolaki mbu gyagenda oteeka show guno omwaka agenda kololo li yali lugogo nabeera successful kati agenda kololo Spice Dana buli kimu asobola okukikola ayina kyusamu ekintu eki atuleetera ekibayita semi-live kyokka alemereta live mwina muyimbi w'amaanyi abantu abayina bamuwagira netadda mu live akube semi-live ebyo bibagamba muna simu okuba semi-live simu bajaga matomayi live ebyo bujja byogerere mu byalo byammwe owoni nwaji yakuba semi-live nenyuma yakuba semi-live abayimbi abali international bajja wano bakuba semi-live ogenda wano mu locations yatukuba semi-live mu Rostam Rayg bakuba semi-live ekireeta ekintu ekyo ni technology abazzi live omanya bagenda bamukola ki bamuvunza buli ekintu bwe kijja kitegeeza kiba kirungi kiri advanced okusinga ku kibaddewo gwe buli wesi ku kibaddewo oba mutwe guba mukalu amakulu kyogezaako gamba nti luli ekivulu ekyatta ekivulu kye kyali eki live band kati atukube semi kubanga mu Uganda tulina abantu abatamanyi bulungi kuba ki bakuba ebyuma obubi batta ekivulu ky'omuntu oluyimba ne lutandika n'ebyuma bano ne bebuuza baluyimba bityo ayimba nina omukyese nogamba opetero bagenda kuba lwendulu nesandika nga bawulidde oluyimba nti balwagala naye nga bali ebyuma bivuga nga tolina kyokola ki nesemira ejjayo ekintu weninwaji yatukuba semi kyali ku Creative Ovo naliyo nali mayira live band taliyo abantu wajula enene wajula egwaggulu eriyo ku madaala abantu ne bavero ne begatta mu VIP ne mabegeno mbadde nayo kimanyi nti okuva ku show ya weninwaji abantu bajjula ne bamenyayo n'ekigambo kya club ekyali emabega okuva ko tekiddangawo teriyo muntu yakubasha bundi Cricket Ovo nga weninwaji tekibangawo kyo kitu niyo kubasha live sound ngevayo bulungi and swang savage ya sound dobosi nga livayo bulungi ebyuma nga buli kimu nga kirikiri ebyegamba mbu seme abayimbi ba Wizkid bajja mu Uganda bakuba semi gote mu Uganda ow'ekyalo yagala mbu okakase ate nga bali professional bali international bava ku live ne badda ku semi nenga Eddie Kenza kuba live ate nenyuma balina kyusa ekyo kigamba live nenyuma era abaana bakuba oluyimba lwe wali ba Big Talent Band nomanya nti ategeeza Luno addako Maria Rose nakuba bwati nomanya nti yo Sita Rose just gamba ne Spice Dana sebo na live band ya perfecting kubanga ina Spice band yagikola the more rehearsals you make yatta ekivulu kyovola abantu bamu criticize nganga kawale ekivulu sound yali omubi sound yali mulungi nnyo ninge enkuba ebyuma tevaayo bulungi liba teruvaayo era abantu bamugamba nti oyimbye bubi n'abagamba sinze Beyonce nzijjukira Critics ezaaliwaawo nzijjukira kituufu nagamba yenze Spice wammwe yenzo sindabajjira bako ATS ate Rema gye yakola yali mu kivulu siwoni wano ku Sheraton era ATS ye yakolera Spice naye ate eyalema yasingako ku ya Spice ku Luno era ATS ye yakolera Spice yakoledde Rema nolabanga ATS ku Rema asinzeeko kwoli anti buli muntu gyakoma okwongera okukola afune experience yakola stage first class sound nga nnungi sound ye yali n'ateeka vibe mu kivulu yakiranga ne kibeera ne vibe najja bulungi ku stage n'eggwanga wabula ninaku bbiri fireworks ne zikuba najja ku stage nikasayateeka akazindalo ku nyuma awo stage nagireetako Babi Kyagulanyi nakola kino yamala okujja ku stage ebyuma ne bizikira ne bagamba bifudde bandigambe bane Spice abadde agenda kadde mwako nekasa yakola ensobi n'ayinga gwe singa Spice yamala enteekateeka zonna stage n'egwa
najja bulungi fakisi ne zivuga sanyaze ne gavaako omuntu yandigambye bannange tisubiddwa bannange kabadde katwetegekere kasobola kukola ensobi nayi nenga all in all yakola show eri successful kyogamba waneeno kolola nagisobola ogijjuza kolola tebagijjuza wepimako kiwepimyeko ekitobitu nenga ajasobolawo asobolawo obwogeza bulina obwogeza bulina management nnungi gyalina alina kyusa mu kintu kimu ekyo just ekyo kya semi akube semi akubire semi tujja kudigida okay tuwa obugambo obusembayo onkute sina nyo bigambo bisembayo wabula ntunda motoka tukoledde wano kusula motoka omutunzi wa motoka enamba yange erizira 779 okay abantu kabajje bakuguleko wano emmotoka ebika byonna ndoozi obiina byonna mbirina okay